kale basiba ne banyabo tukyeyongerayo tuli wano n'okukyoto ky'okumanya ate bwe tutambulira n'okuyiga okutagambika basiba ne banyabo temwerabira tuli mu puroguramu yaffe ono ye panado w'ebigambo n'omukwano akuwa okumanya akugabirira akuliisa akutambuza era akutabaganya ne munno kati nyumirwa nga bw'owuliriza buli lunaku kati nyumirwa nga bw'oyiga buli lunaku bannange ekintu ekikwatagana n'okumanya ky'ekintu ekikulu ffene ekyatuleeta kwe kulaba nti ate tusiga mu baddugavu ekintu eky'okumanya amawanga ago agakulaakulanye senga ekituufu kiri nti abantu bali basomi bo Dr. basomi naye wane waffe senga nno abantu tebeefiirayo neno basibo ne banyabo abanakyo ky'okumanya neyongera okubeera nga mbagamba tulina audio wa Ssenga ne kojja buulirira audio oyo alimu ebintu bingi nga bw'owulira Ssenga ne kojja buulira kitegeeza ogenda kubeera nga owuliramu ate ebintu eby'enjawulo abakyala bye tutendeka abaana abawala nga bakyali bato ne bakulanga balina akatale birimu audio waffe owa Ssenga ne kojja ate buulirira kitegeeza nti gw'omwana wo gwamufuula ow'enjawulo era gwatta akatale ke n'olwekyo abalina baana bawala w'olulu Ssenga abakyala muyaze naye ffe tetufaayo mujja tuuka batuleetera Ssenga nga mutugamba noono mugatteko dokita mutwale nooli naffe tetufaayo ate n'ekirala so ne banyabo ebintu ebyo waliwo n'ebintu ebiyinza okubeera nga bibangula omwana omuwala ebintu bingi nnyo by'ogwanidde okubeera ng'omanya ate ebyenjawulo ebintu ebikomera za bwoko matindo n'abeera nga wa mutindo byonna biri mu audio owa Ssenga ne kojja ate buulira alimu ebintu biyitirivu nnyo nze kennyini kamakogera nabannyonnyola ebintu nkumuliitu kubanga ogw'okusomesa ogwo gwe nagunjukira era ngwewulira teri n'omu ampunyamu ekyo mukimanyi nabagamba mumuleete era taliyo n'olwekyo nabagamba wootuukira okuwulira nga nkugambye ebigambo ebyange bino nti byogenda kubeera ng'obigula kitegeeza nti nassamu obubaka ate obw'enjawulo wogwanidde okubeera ng'onoonya okumanya n'olwekyo abaana bawala ebintu ki byakola aba ebintu by'oteeka okubeera nabyo nga biteeka okubeera nga bikaabya omwana omulenzi aba omusajja byonna beera ng'ojja ate obeere ng'obimanya ekitiibwa ky'ababiri mu mukwano singa abantu tebamanyi kitiibwa ky'ababiri era ndowooza bwe tulifuna akadde tujja ku bwona bukumyewo n'otukyalira Ssenga kyetumanyi tujja biira naawe abakwefaako mwatugamba dda tulina mmwe era tulina mwe kimanyi mujja kubiiranga nga munnyonnyola munnange ate ebintu eby'enjawulo naye ekitiibwa ky'ababiri Ssenga abantu tebakimanyi okimanyi ekyo Doctor ekitiibwa ky'ababiri kintu kikulu n'olwekyo abaana abawala ebintu byokola okuwangula omutima gw'omusajja bye bingi gwe olw'okubeera nga tubimanyi ojja kubeera ng'olaba buli omu muyaaye naye gwe obuyaaye obubwo wabadde okunnyonnyola leefu gye butuuseko nedda audio oyo agenda kubeera nga akuyamba okwezza obuto omwana omuwala n'odda buto ebbeeni eddemu ne libeera tutuwololo abakwefaako batunnyonnyoledda Ssenga atunnyonnyodde ebintu bingi naye ate era waliwo n'ebintu ebya nakyo nga bwe batugamba ebyoteeka okubeera ng'ogoberera n'olwekyo beera ng'ojja omwana omulenzi engeri gy'oyinza okuwangula mu mwana munno nga tategedde beera ng'ojja abaana abawala ebintu bingi nnyo audio ono ogwanidde okubeera ng'obeera naye era ali mu bitundutundu ate enjawulo n'olwekyo ogenda kukola otya audio oyo oyita ku namba yange nze kennyini ayogera 773 ate 276 ate 27 kitegeeza oyinza okujja ku WhatsApp wanono n'obeera ng'onkubira oyinza okubeera ng'onsindikira message oyinza okunkubira n'ongamba dokita nze neetaaga audio nembeera nga nkunnyonnyola ebbeeyi ali mu bitundutundu owayo accent katono ddala n'obeera ng'omufuna ffe tugamba ekikulu si muwendo gwa ssente naye ebyo by'ojjamu by'ebintu ebikulu kubanga amagezi kya muwendo ate n'okusingiza wabu enamba yange njikuwa bw'oba ng'oyagala audio bw'oba ng'oyagala okukyusa obulamu bwo 773 27 61 ate 27 abaagala okubeera nga gw'ogamba nti
Panado mukwano nteeka okubeera omu kwabo abayimirizawo pulogulaamu ezo tubeere nga tukyaza Ssenga munnanga atambula olugendo luwanvu okujja okubeera ng'atuuka ku mukutu gwaffe mukomyewo Ssenga atunnyonnyole bannange ojja kubeera ng'ombuulira tubeere ng'ate tutambula n'okumanya abaagadde okwogerako naye munnange ennamba ngibawa eya kampani ye kennyini ajja kubeera ng'abannyonnyola Ssenga wangi dokita ebintu bingi iye dokita bwe twabadde ku kampani iye dokita abakyala batera okukaaba nagamba munnange abaami balyako katono n'agweringa enkoko empanga ne betugamba nawulidde nga bagamba nti akamaanyi ga mpologoma kagenda kubeera nga kabayamba abaami batalya kyakiraalyako natandika okwekwasa omanyi munnange mukyala namba bbira ndoga wooloola ebintu byonna Ssenga baŋŋambye kamaanyi ga mpologoma kayambira ddala abaami iye dokita era gye kali abakeetaaze otukubira bukubizi ku nnamba yaffe eno eri 074 19 46 10 Ssenga akubye omwami abakufuna abanfuna bulungi baagala okwewangulira oli mufumbo iye dokita toziwayo baana babendi abasooni banyabo abali ku kyoto ky'okumanya tukyeyongereyo nno bambi mukyala mufumbo mukwano Franka bikusaze kale naye Ssenga omulamwa gwaffe abantu bagutegedde naye tebeerabira nti munnange n'abakyala Nansubuga Betty bw'atyo n'abakwefaako nakyo Uganda be batuusa pulogulaamu eno ku bantu naye nga bo naawe omuntu Ssekinooma yagadde okubeera ng'otambula naffe n'okubeera ng'ogiyimirizawo tubeera tukoowoola abakyala ebintu ebikwatagana n'ebyammwe byonna babirina abakyala nga mulunga bamulina ayagala kwerunga biki byonna ageemugga ettaka lyekangulumira likaluba okufa obufi munaabibiira nawe n'agamba labuuno byonna bakugamba nti abakwefaako ate babirina era obeera bakubira n'obeera ng'omanya ebisingawo Ssenga ebintu biyitirivu nnyo tusomye nnyo leero bakkirize kino ekitundu kyakusatu era kyekifundikira Ssenga ate bwe banaaba banyumirwa bwe munaaba mufunye obudde ndowooza tujja kubeera ffe tuli ku kyoto ky'okumanya tubeerawo buli lunaku ate okubeera nga tubaweereza abantu baffe ekitegeeza nti tugambira nti dokita leero tulina mmwe tujja kubeera nga tubawa omwaganya ndowooza kyennyonnyola abantu ebintu ebyenjawulo iye dokita oba tugenda kati ku kitundu ekisembayo ekyomusomo gwe watandise iye dokita nga biggwawo lwabuwomise nga abantu balowooza twakatandika tugende nga temwerabira ba mikwano kwefaako nakyo Uganda tuyina products zonna omuntu yenna zaayagala gwe buli kimu kyolaba ku mubiri gwo ekitateredde oyagala kugeza ku mabeere libeere nga liyimiridde nga liri tutu dokita oli eyo olina mukyala wo weegomba baabanno mukyala wo muleete mukwefaako nakyo Uganda oleme okwegomba bakyala baabanno omukulembeze omu yali Robert Mugabe yagamba nti tumirako abasajja abakulu omusajja omukulu noyagala obwana bw'essomero n'agamba owewe waka naawe mutungisize uniform naye anti yali agamba bali baagala obwana bw'essomero bira mu uniform dokita neyo yonna nga omukyala wo waabanga ali eyo bulira ayina kaabulamu dokita gwe bizigo kunyirira mbalabe ayinamu ku mbalabe nkovu oyagala abeera atya ati babeerenga mata nga buli amulabako yenna muleete buleesi mukwefaako nakyo Uganda Ssenga nti omuntu waffe omukyala yenna naye era kituufu Ssenga ekituufu kyandibadde nti omukyala tagwanidde kubeera nankovu ku mubiri eryo gwotunuulira omukyala agwanidde obudde buno okubeera nga Ssenga ndowooza sikiriza nga sikulabako yadde enkovu bannange kwefaako kyatatukole
nange nyiza okugira ne mugirira ne nyirira ye doctor abaami abakyala abaana byonna tubiina bonna tetulina gwe tusosola bonna akutabulira abaana ebizigo ye doctor oba kukuuma lususu lwabwe oba kusigala mu langi yaabwe oba kutangalamu oba kushayininga byonna mu kwefaako ate webiri ye doctor yo kale abantu baffe munange bawuliriza abakyala munange enkovu tezikumalaako mirembe mbalabe namusuna weesiga ebizigo ne bigaana okugira n'ofuna amabala ag'enjawulo bakugamba nti ebyo byonna balina kirinza egobulula buli wantu wonna mu mbalakasuuliro Ssenga munange abagira ne zikyuka byonna bakwefaako babiina n'ebintu eby'enjawulo kale Ssenga tunnyonnyola ebintu ebirala byonna ebyakwefaako tebigwa matenda atujja kukyazo bannyonnyola ebirala bye mubateekerateekera n'ebintu nga bwe bitambula na nteekateeka yonna kwefaako ate gyerina eri abantu ye doctor doctor nno nga tumaliriza tugenda kufundikira mulamwa gwaffe gwe twatandise akasu mu bavubuka kati guno wano ekitundu kyaffe ekisiba tugenda kulaba akaswako tukegobyeko katya kubanga dokita akaswako tekanyuma Ssenga eri abantu emitima yodde giwewanise ye bannange ffe tukole tutya tebatuwadde eddagala Ssenga ayinza n'okuba asibudda Ssenga agenda kubeera nga abannyonnyola bw'aba okalina ate okola otya byonna kimanyi ebyenjawulo Ssenga nga bw'oli Ssenga ndi mukakafu nti ebintu ebyenjawulo byonna agenda kubinnyonnyola ye doctor kati ekisookera ddala abantu baffe bano akaswako bakagayaalirira ebintu ebijjawo akaswako ebyangu babiyitako buli lunaku babiraba ate babiraba Ssenga babirabawa babiraba naye ndowooza tebamanyi ate abamu ne baba bagamba tebeefiirayo naye njagala obbategeeza nti akaswako ebintu bino bigoba akasubi engendo bbawa ekisookera ddala ebbombo dokita olaba ebbombo olujjula kubanga lujjulo lw'obukyafu gundi yonna ku mubiri olujjulo olwo omwana osobola omugamba naye genda onoonye nakugamba ebyo sibinaaba nabo gye bali Ssenga ozanyisa abaana b'omulembe guno osobola osanga n'omuntu nga mukulu naye ng'olowooza akamanyi era oli wabanga takamanyi atukubira ebikubiza essimu wonna we kali wonna waali tujja kamutuusaako Ssenga ekirala katono ebbombo lyaffe nga bw'olyogeddeko nze bwe ŋŋenda ku ttale n'embinoga nyiza obisa mu nju n'emyokeza n'embyeteeka ku mutwe nkola ntya dokita ebbombo eryo oba olifunye osobola okubuuza ngenda ddijjawa oli ayinza okugamba talimanyi genda mu katale olaba mu butale buno obw'emmere abantu balimanyi era ojja obagambe njagala bbombo era ebbombo Ssenga oli ku bano abaana abakulidde mu tawuni kubanga ndi mukakafu ab'ekyalo ebbombo balimanyi kati ab'omu tawuni ekitegeeza omusindika mu katale ab'omu tawuni abo bagende mu katale kati woba ofunye ebbombo lyaffe eryo genda ewaka osobola ofuna akabaketi akatono n'oteekamu amazzi amasaamusaamu amatonotono n'oliyenga kati w'omala odiyenga bw'oba ogenza okunaba osooka n'okwata sabbuuni n'ekyangwe ne weekuuta n'oweenaaba bulungi nnyo n'onaaba omubiri gwonna n'onaaba bulungi nnyo omubiri ne weeyumunguza kuba eddagala lyaffe lino terikwatagana na sabbuuni dokita obadde okimanyi ekyo eddagala lyaffe lino lyonna egganda terikwatagana na sabbuuni era bagamba oba onoolikozesa osooka n'onaaba bulungi nnyo neweeyumunguza bulungi ebyava byonna ne bivaako n'oliyenga ng'omaze oddiyenga n'okwata ebbombo lyaffe eryo n'ebikola byamu tobisuula Ssenga manya ntya nti ebbombo lyaffe lino lyendi mu kuyenga kati lituuse ku mutendera guli ate ogw'okubeera nga likyuka mu gundi oba lisigala lifaanana kyekimu oliyenga era w'oliyenga lireeta ebyovu ekyovu kye kitulaga nti kati osobola okunaaba kati bw'oma n'olikwata ebikoola ebyo by'obenzeemu tobisuula w'omala ng'omaze okuyumunguza bulungi nnyo kye nakugambye
n'obikwata ebikola byaffe n'otandika obyekuuta naddala nga weekuuta mu nkwawa obitundu byaffe ebyekyama ebyo byonna ne weekuuta bulungi womala ne weeyumunguza byonna n'ebbomba eryo n'omubiri gwonna amazzi ago kyogamba Ssengawo abaakagobye iye kasita akikola atulistika emirundi ng'esatu mu wiiki abaakagobedde ddala dokita n'ekintu ekirala kyayinza okukozesa emmere gye tufumba ewaka amazzi g'emiziŋŋoonyo nti ofumbye matooke go wansi wasasizaayo emiziŋŋoonyo kwata amazzi ago ganaabe gayise mu nkwawa gagobera ddala kasita oddamu nakkalabako dokita jijjo abantu nga beetawaanya amazzi g'emiziŋŋoonyo gagobera ddala bulungi akasu ekintu nno ekirala dokita abantu kye batafaako evvu liriwa ery'omu kyoto ery'omu ssigiri omwo dokita oba ery'omu kyoto omaze ofumba bulungi evvu ligudde wansi mu ssigiri ate eryo ddyo teririiko na budde woba weeyisayisa wootambula bibyo kwata vvu siga mu nkwawa agenda okola byoyagala tonaaba n'oba tonaabiddewo senga oyinza ogiraba nti ne bakulaba ng'ofuumuuka evvu mu bantu naawe likwate lisiigeyo funa akagoye oyinza odisiga wabbalibbali weeyiseeko nga tonaba kunaaba ogenda okunaaba olinaabe liveeyo kyagamba Ssenga evvu nalyo liyambira ddala omwana waffe ono ali mu mitendera gy'akavubuka okuwona Akasu eye dokita evvu eryo liyambira ddala kubanga oyinza ogamba ate kati ebbombo sirimanyi nyinza ogenda mu katale ne banguza eddala lye sitamanyi bana gye bali eyo mu Amerika kwata bukwasi evvu eryo weeyise mu ki mu nkwawa osobola osanga oli dokita n'agamba ate nze kati evvu ngenda kuddugala ngenda kuba naabye kaale ennimu dokita ennimu eno eya bulijjo eyo yennyini Ssenga kyategeeza oli nti ate ebbombo sisobola kuliraba evvu sisobola kuliraba amazzi g'emiziŋŋoonyo nago bannange nze binkalubiriza kale ate omwongedde ennimu ennimu eyo gikwate gisalemu ebibajjo bibiri oba ebitundu bibiri gikuute mu nkwawa ennimu eyo egoba dokita ennimu eyo okwata amazzi gaayo n'ogisalamu bibiri ennimu eyo ne weekuuta mu nkwawa ennimu eyo egoba akasu oli n'atereera bulungi ekitegeeza nti ennimu yaffe amunnanga omuzadde bwe banga ogoberera akyayinza ogijja mu katale abali mu byalo ate bondi mukakafu Ssenga nti mu byalo bo balina omukisa ng'abali bwengo kubanga ava mu lubuto ate olaba adda mu lubuto guba mukisa gw'amaanyi abalaba kuwa mmotoka n'afa kitegeeza nti agenda kunoga ennimu yaffe eri agikamulamu atya agikamulamu amazzi n'agiyisa mu ki amazzi ago n'akwata ennimu eyo yennyini n'agikuuta nga wonooba onaaba nga weekuuta n'ekyangwe yes n'agikuuta mu nkwawa nti eyambira ddala okubeera ng'egoba akasu kali iye dokita ono ye panado w'ebigambo n'omukwano akuwa okumanya akugabirira akuliisa akutambuza era akutabaganya ne munno kati nyumirwa nga bw'owuliriza buli lunaku nyumirwa nga bw'owuliriza buli lunaku abassebo ne bannyabo tuli mu panado w'ebigambo ate panado omukwano tulina essenga gyetu Ssenga mwattu atunnyonnyolidde ebintu bingi okuva gye twatandikidde Ssenga onnyonnyodde eddagala lingi abantu baffe bayinza okubeera nga bakozesa ate okubeera nga libayambako okubeera nga ligoba ate akasukali omuntu kaaba alina wakyali ebirala ebituyamba ekirala omwana oyo alina okunaaba obulungi ne sabbuuni gwe bayita bathing soap ono owa bulijjo n'oba nga talina bathing soap asobola okunaaba owa bulijjo oyo n'amukuba bulungi mu kyangu ekyovo ekyo neyeekuuta bulungi abaawo n'akasu ako Ssenga wangi dokita
nze nkutte omo wange magi kimutabudde mu bbafu tayinza kunkoleranga sabbuuni nga munaaba okugoba akasu asobola okukoleranga sabbuuni naye kati omo oyo ekyobola omo oyo asobola omufunanga katono kubanga wakozesa omungi asobola omubabula ate ekyobulabe tukagamba omo nti yadde ayoza engoye yadde akolanga sabbuuni nti ate ye aliko ekyenjawulo tutono nnyo atadde ku kyangwe ne yeekuuta naye kati omo oyo oyinza oteekako ebingi kati awo obeera ku risiki ekitegeeza okwewala biri byonna tetugwanidde kozesa omo bamakanika Ssenga bakoowa nnyo ne weekanga nga kyalinawo obudde obwekiyinza nabona abaana bakanaabi Ssenga batera okukoowa nasanga nga kiyinza okumuyamba ye omo gwalina ne kali naye nga omo Ssenga tugambye takkirizibwa ajja kubeera nga abababula n'olwekyo temumukozesa Ssenga waliwo ekirala oba kyatwongera ekirala dokita omwana oyo engoye twayogedde kwoza ku ngoye mu kitundu kyaffe ekyokubiri alina okwoza engoye ezo n'ayambala engoye nga zitukula n'ekyatakoma kuzooza bwoza n'okuzigolola Ssenga ebyokugolola waaba afunye ng'alina wagololera oli ayinza okugamba tetulina masannyalaze pasi gye ziri ez'amanda Ssenga ebyo byabasumi naawe naye nga akyemanyi kyongera ku buyonjo bw'omuntu naye si musango oli bw'aba tagolodde naye kali bw'abeera omuyonjo ng'ayiziza ng'anaabye Ssenga ndowooza ekintu ekikulu waliwo ekirala Ssenga dokita bingi nnyo omuntu by'asobola okukola okwewala akasu bingi nnyo ono ye panado w'ebigambo n'omukwano akuwa okumanya akugabirira akuliisa akutambuza era akutabaganya ne munno kati nyumirwa nga bw'owuliriza buli lunaku nyumirwa basibo ne banyabo nga bw'oyiga buli lunaku ate tuli ku kyoto ky'okumanya wano we tusinzira okubeera nga tubaweereza n'okubeera nga tugaba ate okumanya okw'enjawulo abagubirira ng'oli mitala w'amayanja mwena tubeebaza n'abantu ssekinomu munywanyi Musaazi Christopher nkwebaza nnyo ebitagambika amulangira Ssemakookiro Henry Kalemeera naawe bali nnyo kubeera ng'onyumirwa ebintu ebikwatagana n'okuyiga ali ate omulangira Kenneth ate bandeke waŋŋambe oyinamu obukuluma naye kankusabire ate lugaba abeere nga akuyamba buli kimu kibeere nga kiddamu era obeere ng'oddamu okubeera ng'okuba ku mpemba wemba ate n'okuddamu okweyagala ng'obulago bw'enkoko ate obutasibwa mu muguwa ali ate mukwano gwange bw'atyo Omumbejja n'Abatimadiina nawe bale nnyo ate kubeera ng'ogoberera mukyala Nakku akiweewa Esaliet yasinzira mu ggwanga lya Kenya ate okubeera ng'agoberera mukyala Sharon mu ggwanga lya Sudan weebali nnyo munywanyi Ssebalamu Nsubuga Mubiru Kenneth mu ggwanga lya Sudan naawe nkwebaza ebitagambika okubeera ng'ogoberera n'abalala mwenna abali mu nsi ate ez'enjawulo mbeebaza ebitagambika ate okubeera nga mwewayo akubeera nga mutambula n'okumanya kino kyekyoto ky'okumanya ekigaba okumanya buli lunaku ekiwayo okubeera nga kibaweereza ate obutakoowa n'olwekyo basibo ne bannyabo teweerabira guno omulimu gwa bwannakyewa abatera abayinza okugamba nti nze njagala kusiima neebaza Ssenga okutindiga eŋŋendo empanvu ate najja okubeera nga nnyonnyola abantu ebyenjawulo enamba yaffe munnange obubaka busaako bwonna obw'enjawulo tujja kubeera nga tubufuna naye nga neeyongera okubeera nga Ssenga tukyeyongerayo kyemanyi oba okyannyonnyola abantu akawonvu n'akagga ate tubeere nga tufundikira kubanga ndaba nga wano tulisigaza eddakiika 6 ate okubeera nga mwattu tusibula n'olwekyo nsaba obeere nga onnyonnyola okufundikira n'essira kwe tuba tulisa munnanga ate tubeere nga tusibula abantu ate pulogulaamu endala zibeere nga zitandika dokita nga tuwumbawumba pulogulaamu yaffe eno
byonna tubyogeddeko naye tetutalina kwerabira dokita nti akasu ako tekali mu baana mu bavubuka bokka waliyo n'abantu abakulu dokita abakalina nga yakuze mu myaka si muvubuka naye ng'akalina kati nze mbadde ngamba nti omuntu omukulu wenna ng'okalina kozesa ku ebyo bye twogedde bijja kuyamba ali bw'abanga muntu mukulu nga obuzibu bwe bumu bwonna tebutaliza myaka n'enkozesa y'ebintu byonna byemu naye bimuyamba ye dokita nabana bakusenga akabazimbi bonna tebaagala kunaabasenga bonna bibayamba n'ekirala dokita kyembadde ndeseeyo nti abakyala waliwo akasu mu bukyala bwaffe Uganda ketuyite tukiyita ekikondwe oba akanyinyi waliwo woowulira nti bagamba mu bukyala tewaliyo kasu kabi dokita obadde okimanyi ekyo naye ate tewali kasu kabi mu bukyala dokita naye ate kale waliwo wootuka ekiseera n'olaba nga kano nedda senga katera okujja bannaffe bano ababadde mu mikolo gy'ababiri owulira senga mikolo gy'ababiri abo giwedde abaana abawala abo bw'abanga alina obuzibu obusenga akola atya nga ye bw'aba agira afuna akasu ako kati omukyala obanga obadde ofuna akantu ako ng'obadde ne munno n'oba obadde tokafuna naye oba kale era nga katandise kubanga katera okujja essenga olw'ebintu bingi nnyo obulwadde naddala nga infections candida UTIs endwadde nnyingi naddala ezikwata kabootongo biki byonna senga bye bitera okuleeta ate akasu ako mu Luganda ke tuyita akanyinyi oba abaana abawala ke bafuna oba abakyala kubanga n'abakyala senga bakafuna bw'abanga amaliriza naddala ebiseera ebisinga senga abantu basanyisira ku kintu ekyokulegata naye mu bulamu waliwo n'ekintu ng'oli ne bw'abanga abadde atambula butambuzi ng'abeera nako senga omuntu oyo bw'abanga agoberera mwana muwala ali eyo oyinza mugamba kikyayinza okukozesa kubanga ffe abaami tetuliimu oba naffe mwe tuli dokita ekyo kisinga ddala ku bakyala kati oli asobola okubeera eyo n'agamba nze mbadde n'abantu nga 7 naye nga sikawulirangako munnaye dokita bagamba okwerinda sibuti ye dokita sanaffe etambula egaludde kati okwewala ebyo byonna dokita omukyala yenna ali eyo ofuna ebbombo lyaffe eryo oba akajjula n'olinaaba bulungi mu bukyala bwobwo ebbombo lye tuyita olujjula bassebo ne bannyabo tofunye ebbombo lyaffe lirisenga ye dokita n'olinaaba bulungi mu bukyala naddala amaliriza okuliyenga mu mazzi ka baketi bikitwala tugende lyagenda okunaaba n'alinaaba bulungi nnyo mu bukyala obwo n'omubiri gwonna n'agunaaza n'anywa nako dokita kimuyambira ddala okugenda senga ye dokita kimuyambira ddala senga n'ekirala kajjampuni akajjampuni oyo naye munnange mulungi era omukyala senga bw'abanga asobola okumufuna n'amuyenga kajjampuni abasinga mu mumanyi abagoberera obutambi kajjampuni oyo nali mulese mu vidiyo era nga munnyonnyola senga era kajjampuni oyo bw'amukwata n'amuyenga bw'amala okumuyenga n'amussayo wansi akyayinza okutuyamba okugoba akasukali ate yakola akuba ebinyonyi 2 n'ejjinja limu ntakola atya nti akomyawo ne katayiti oli nga talina katayiti akakomyawo naye nno mulungi senga senga tewali ddagala ddala lyoyinza gamba nti anti munnange bwe babeera balina kubanga abantu bafu bamanyi beekwasa oba bagira bagenda n'eryo dokita eddagala lingi nnyo bingi nnyo tugenda byogerako kanekyo kyogambye dokita ekyakajjampuni bintu bingi akadde senga kalabika okubeera nga katuweddeko ate olina bingi ebyokubeera nga otuwulira kati ng'ofundikira senga ofundikira otugamba otya mbafundikira mbagamba bannyabo ne bassebo mujje dokita nga nfundikira abazadde baffe mufe nnyo ku baana n'okugoberera ebyo byonna
byetunyonyodde. Bassebo ne bannyabo mujjukire n'abannyonnyola nti munnange ekintu eky'okukola ebintu bino bye tubeera twogedde n'obissa mu nkola kyekyo kiyinza okufuula ow'enjawulo Ssenga ng'ofundikira kubanga akadde wano ndabika okubeera nga sikyalina. Twebaza Dokita, twebaza nnyo abantu nga mpumbawumba Dokita, abazadde mufe nnyo ku baana bammwe kuba akaswa ako si kalungi wamu n'abantu abakulu. Nabo beefeeko nnyo. Kale bassebo ne bannyabo tubadde ne Ssenga waffe nga nnyonnyola munnange ku bintu eby'enjawulo okuva gye twatandikidde ate era ne kaakano wano we tugenda okubeera nga tufundikira leero nenga tubadde ne Ssenga okuva mu kwefaako nakyo Uganda abalina amaka gamwe gayuuga mulina mwetaaga okubeera nga mubuulirirwa okubudaabuda amaka n'ebintu eby'enjawulo Ssenga mu kwefaako counseling service ate nange wendi mwattu okubeera nga tukwasaganya n'okubeera nga tunnyonnyola ebintu ebyo. Ssenga tumirayo abantu bo nga be baabo ate tubeere nga tusibula n'okubeera nga bubagaliza mwaka omulungi gw'omanyi. Dokita, okusingira ddala ntumira nnyo abo abatubeereddewo bakasitoma baffe abantu baffe abo mbaagaliza omwaka omujja 2022 ogw'emirembe Dokita. Kale bassebo ne bannyabo nange wano ndabika okubeera nga leero siisukkewo naye ng'okuva gye twatandikire n'okutuusa kaakano Ssenga bagamba amanya bajjukiza amanya. Ssenga Nakibule Gertrude. Bw'atyo no leero bwe tulabisa okubeera bassebo ne bannyabo ate nga tutambula. Nange Dr. Kebbi baliyankoona balamaga bannange mumanyi omuweereza wammwe ate mwattu omugonvu. Kale wano no ndabika okubeera nga leero tetujja kusukawo kubanga obudde bwo bukombe mu kyekobe eky'ettungulu kiwoomerera bwe ntunula eruuyi eno ndabira ddala nga nkwatidde ddala muli empiki. Kale mujja kukkiriza bassebo ne bannyabe namba yange bayinza okubeera nga bagamba nti munnange ebintu ebikwatagana n'okubeera nga tusiima oba butunda buubwo ababaki obutambi obw'enjawulo bwonna ng'ogambye nti munnange nze neebaza nabaffe gye tukuwa 773 ate 27 abayinza okubeera nga mukubira kuba kwefaako nakyo Uganda ate wonna we mubeera products ez'enjawulo babyoyagala bijja kubeera nga bikutuusibwako. Enamba yaabwe 749 709 enamba eyo bw'okuba oyinza okufuna Ssenga, oyinza okufuna bakojja ebyenjawulo, oyinza okwogira nange kaddu bwe mbanga gye ndi ku kampani butere babeera yayinza okubeera ng'akwata ennamba. Kale no mukkirize mugaane bassebo ne bannyabo ne leero ngenda kubeera nga mbagamba nti baffe Ssenga empuluguma ya Buganda katubagambe nti ewangaale.